po jako akawuwo. Nga bakkiriza mu Kristo bali mu keetalo ak'okujaguza amazuukira ga Yesu Kristo olunaku olw'enkya babakinjaagi mu lufulayo kalerwe ge bakaba ge bakomba olw'olunaku olwaleero obutalaba ku baguzi so ng'ente babadde basaze empitirivu. Easter yaffe tebadde nnungi nnyo mu kutwaliza awamu abasuubuzi, engeri enkuba gy'etonyeemu buli muntu kitambudde bulungi ate n'omusana engeri gye gwakamu. Ente zaffe ezisinga zonna nkapa, tulina ente ntono, teri ssente, abasuubuzi baguze bulungi nnyama, entambula nga bw'etambudde era bw'etyo bw'etambudde. Tebadde nnyama ya bbeeyi nnyo eri awo akasaaki nga Easter bwe kubeerawo. Lockdown baagigula tetuganye, naye era ebintu byasigala birinnya mu bbeeyi. Kuba kati okusinziira nti okuva ku sabbuuni, ku sukaali, biki byonna na bya bbeeyi biri waggulu nnyo. Kati abantu baavu tebalina ssente. Abasuubuzi bano bategeezezza nti olunaku olwaleero lumanyikiddwa nti lwa kusala nte, ng'era mu lufula basaze ente ezisoba mu 200 ate nga n'ebbeeyi esigaddeyo ng'eya bulijjo, kyokka ng'ekyennaku abantu tebajjumbidde kugula nnyama ku lunaku luno. Ente tetubadde na nnyingi era nga bwe mulaba ekitundu ebbugumu ttono olw'ensonga nti emabega awo tuvudde mu mbeera y'omusana mungi okwetooloola ebitundu bingi erundibwa ente twafunye entono, naye ate era nga kireetedde n'ennyama okubeera nti erinnya ebbeeyi nnene nnyo. Ennyama wano bagisuubuza eri wakati w'omutwalo gumu 12,000 n'ogumu 3. Tusuubira eyo ku midaala eyinza okubeera mu mutwalo nga gumu n'ekitundu. Ebbeeyi y'ennyama eri bwetyo kuba kusinziira ennaku enkulu ezibeerawo abantu baavu era nga bw'otulaba ennyama mweri era tebagula bulungi. Mu lufula eno ente nnamba ebadde egula wakati wa $1,000,000 ne $2,000,000 eri omusuubuzi ate nga kiro ebadde wakati w'omutwalo n'omutwalo 3,000 eri abasuubuzi ate nga ku midaala ebadde wakati w'omutwalo 2,000 n'omutwalo 1,500. Ate bw'ogenda okuteekako amafuta gano agalinnya ageekanamye negaba nti galinyisiza ennyama okuva ku miwendo gye yaliko okulinnya okutuuka nti abantu basaasawa nakufuna ssente zigula nnyama. Ennyama eri mutwalo gumu n'ekitundu, abantu tebalina ssente kati ate nga n'ennyama ente ensava abantu bagala nnyo ennyama ensava. Ssentebe w'abakinjaagi mu lufula eno Ssaalongo Suleiman Ssekannyo agambye nti ku mulundi guno abantu tebajjumbidde kugula nnyama nga kino naye akitadde ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye ssaako omusana ogubadde gwaka mu bitundu ente gye ziva oluvannyuma lw'okuba nga tezifuna muddo gumala, nga kino kye kiviiriddeko n'okusala ente nga ntono. Okuviira ddala mu 2,000 naye ndowooza kivudde ku nsimbi, abantu tebalina bulungi ssente n'okutataaganyizibwa kubaddewo kungi nnyo mu bintu ebitali bimu. Okuva 2,1 tusuubira guno oba tunaddayokko waggulu, naye ng'emabega awo tubadde tusalise nnyo ente nga zisaliseeko nnyo omuwendo ku ze twali tusala. Mpira John Bongo ategeezza nti obwavu obuli mu bantu ensangi zino byemu ku biviiriddeko abantu obutettanira kugula nnyama, kyokka ng'onaasinzidde wano okusaba gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Embeera y'obudde olwaleero ekosezzaamu enjuyi zonna, etataganyizaamu abaguzi b'ennyama